Alright, kansubire muri bulungi buli mujasubide okusinzira okuwuliriza essaawa zeyo zennyini bbiri ez'akawungezi ka leero ntumbudde nga bwe nabasuubiza newankubadde nti akapande akalaga nti nze nakataddeyo ng'obudde bugenze naye era nabadde mbategeeza nti ngenda kujja ku Ssabbiiti. So eyakatuuka eyakatwegattako nkulamusizza nnyo nyabona essebo kansubire buli omwali bulungi nange ndi bulungi. Olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi zo zitambudde kubanga wetwogera ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 12 omwezi ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omwenda tusigaliza ennaku ntono nnyo nno tugende ebyobufuzi kassammeme. So we mbagambira nti buli muntu yenna eyakatuuka nkulamusizza nnyo kansubire muli bulungi. Eyakatuuka sharinga vidiyo eno kubanga twetaaga ebintu bino bitegereke bulungi buli omu abitegeere olw'ensonga tulina ebintu bingi bye twagala okutegeeza abantu. So eyakatuuka alina nkulamusizza kansubire muli bulungi. Njala okubaza bannayuganda mwena abebereddemu ne muwanga musobola okutambuza information n'okubanga musupportinga struggle eno okuva ligira tandika mpaka olwetuuse kati. Njagala abantu bangi nnyo sisabangako bantu kuba mayimu ereeta mwekka naye ne information njagala obbawulwa njagala abantu bangi nnyo buli omu agifune emutule mu kifuba emutule mu mutwe agitegere nti tutegera biki ebigenda mu maaso. Njagala basobola okuntaagingira abantu bonna bannabyabufuzi abali mu Kampala naddala bagufuddemmo oba omuzannyo okuba nti bo babadde bali mu muzannyo okuba nti bafuna ssente okuva mu gavumenti ya wakati nga bifuna nti bakolera abantu nga tebakolera abantu kumbe bo bakusa mbuto zaabwe nakwagala kutuuza bannayuganda mu ddagala kubanga bali mu kubonaabona emyaka gyonna gye babaddewo. Njagala osharinga evidiyo eno otegeeza abantu. So okusookera ddala njagala okubaza bannayuganda mwena buli omu gy'asinzira okulabira kansubire muli bulungi nange ndi bulungi. Essaawa zeezo olunaku lwerwo njagala mbawa information eno naye nga before nga sinabawa information njagala tandika n'ekigula luggi nga bwe ntera okukola bulungi le ntuleka tugende ku vidiyo yennyini naye njagala musooke muwere nti okentandike n'ekigula luggi kubanga waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso bye sinategeera naye nga mmaze obikolako research kye njagala obbawo olwaleero. So njagala atuuka gwe abasharinga ne munno njagala okukwata otupapula n'ekkalaamu kye tuyita empandiiso okwate n'ekkalaamu wandiike wansi ebigabo bino bye ngenda okukubuulira olwaleero ngenda bikutegeeza naye njagala muntaagingire bakojjammwe bajjajjammwe bassengammwe abalina ku myaka egikuzeekuzeemu ensonga zino bagenda zitegeera ate mmwe nammwe mugenda zitegeera bulungi mukabe n'amaziga kyovula nagitadde ne ngamba nti eno vidiyo egenda kubeera dedicated eri abo bonna bwenna buli ng'oli omanyi nti oli unemployed naye nga toyagadde nga gavumenti ya president Museveni yakikuleeterako yakikuleetera kikuteekawo nti obe nga tolina mirimu bonaabona mwenna mbaagala okuba nga mutuuse wano tutandike tegeeza munno tekigana kuyita muno mugati vidiyo etandise naye nga tenatandika kuba tukyali ku kigula luggi. So njala tutandika bwenti. Njagala okutwala okuba njagala okuweereza obubaka bwange buno obw'essanyu eri abatoolo mwenna abasibuka mu bwaka bw'ettoolo era n'okuweereza obubaka bwange obw'essanyu eri kabaka w'ettoolo Lukiri oyo nnyimba kabamba iguru okumyozayoza okuweza emyaka 25 nga ali ku Namulondo abajjajjaabe alamula obwakabaka bw'ettoolo n'abantu baffe baganda baffe abatoolo. Ayogayoga w'ekitiibwa kabaka w'ettoolo era Mukama ayongere okuwangaaza osobole okukuuma abatoolo n'okukulaakulanya obwakabaka bw'ettoolo obutuuse obulina okubeera. Okyali musajja mbaggubaggu oli musajja alabye ku nsi oli musajja atambudde naffe no kye tusaba ng'abantu abalala nti ensi ey'owajjajjaabo ey'ettoolo gikulaakulanye nga Mukama bakwatiddeko ne bajjajjaabo bakkingiriza ebintu byonna ebiyinza okuleetako obulabe. So kabaka w'ettoolo oyo nnyimba Lukidi mukama wange nkuyozaayoza okutuuka ku myaka 25 egy'okuba nti obadde okulembera obwakabaka bw'ettoolo. Awo nno sijja kusukkawo okuggyako okutandika ekigula luggi kya leero tutandise bwe tuti. Njagala mukwate ekkalaamu n'olupapula bulungi nnyo muwandiike ebintu bino wammanga. Ekisooka kye kino wano kubanga tukyali ku kigula luggi n'ekikulu nnyo. Ekisookera ddala nzize mbasomesa ebyobufuzi ebitambula mu Kampala ne Uganda era nga mbategeeza engeri gye bitambulamu nti ye Yoseeri Lutabayisirwa mutabani wa Kaleekyezi oba Tibabulwa ebintu byabadde ajjaako okubuzaabuza bannayuganda okumala emyaka 35 nga ffe tugenda bisumulwa tubiteeke ku meeza tubibateerewo.
mu kino azze ateekawo obulipo obw'enjawulo okubuzaabuza bannayuganda ng'akozesa abantu bennyini be tumanyi nti baffe kumbe babuzaabuza. Olwaleero waliwo ekintu kye mbadde mwerabidde nga kigenda ku happeninga kye ssaagala kibeerewo. Naye nga jjo mu vidiyo gye ndakoze lwakuba nti netiwaka tiyabadde nnungi, nayagadde mbategeeza ebintu bye baddeyo ne mwabitegeera netiwaka tiyabadde nnungi, era njala kusooka kubeetondera olw'empuliziganya etabadde nnungi olunaku lwajjo. Naye njala tandika n'ekintu kino wammanga. Wali weebuzizzaako lwaki ekibiina kya Democratic Party mu kye muyita DP kye kisingamu abali b'enkwe mu Uganda be tuyita ba moles bambega? Sharing a video. Wali okyebuzizzaako lwaki ekibiina kya Democratic Party kye kisingamu abali b'enkwe mu Uganda n'okuba nti beetunda? Si mu kwetunda nti beetunda nga bakyala, wabula beetunda obwongo bwabwe by'obufuzi. Ekibiina kino kikadde nnyo mu Uganda, kyekisinga ebibiina byonna by'obufuzi mu Uganda, naye kiremeddwa okufuga olw'ensonga kikulembera abatamanya ŋŋamba, abatamanyi kye baagala, nga bafuako musimbi gwokka n'okufa nti ekibiina kyoga nti mazima na bwenkanya naye nga temuli mazima, mujjuddemu buyaye bwereere. Eyo question bwe njikubuuza naawe gyeddire mu lwaki oba wali okitegeddeko nti Democratic Party kye kibiina ekisingamu abali b'enkwe n'okwetunda mu Uganda, mu byobufuzi bye Uganda, wali okyebuuzizzaako? Nedda. Kati ntandise bwe nti. Emyaka ebiri mabega Yoseli Tibaburwa Rutabayisirwa Karekyezi yakola omupango gwe ng'akimanyi bulungi nnyo nti Uganda agenda gitwala nga bw'ayagala, era n'ayimirira busimbaalaala obutoogo bweweta n'agamba nti we tunaatuukira mu mwaka gwa 2021 wajja kuba tewali ludda lwonna luvuganya mu Uganda, nga toludda luvuganya yali akitegeeza bulungi, kubanga yali amaze okuluka emitendera gyonna n'amaze ogissa wagyagala ng'agenda kukola kuvuunika buvuunisi kintu kino, ng'amaze kuba yali yeetereddeyo NRM Party B gye tuyita FDC, nga yo DP yagimalamu ddaaga ekisajja olw'okuba nti yagisindikira omutamanya ŋŋamba Nobert Mao okuba nti agikulamu obuvuyo n'okuba nti agituusa weri olwaleero. Ekyo ekigambo yakyogera nga omuntu gwe tuyita Moses Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukyusa ebintu bino. Naye mu bintu bino President Museveni agenda okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afunze oba afuuse ekizibu mu Uganda, n'atandika okusala entoto okulaba nti agezaako nnyo munafuya kye tuyita neutralizing. Museveni agezezzaako neutralizing Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye agaanye, n'asala okukola ebintu by'alina okukola nga neutralizing Kyagulanyi atya. Wengenda tambuza video, soma video eno, weereza video eno gyala abantu bagitegeere. Ntandise bwe nti. Lwali tulerusa Robert Kyagulanyi wamala okulaga interest ye ey'okufuuka omukulembeze w'eggwanga ng'ayise mu kulonda okw'emirembe. DP olw'okuba nti yali yeziise ng'egudde mu kinnya ekyo kimanyi bungi bwakyo, baatandika okuteekawo enkola ey'okutandika okuwandiisa abalonzi n'abanaagironda mu kibiina mu kalulu akaddako, naye nga baali bakikola nga bageza okuwandiikira bakadda ba NRM nga bateeka under DP. Kino ekintu kino bagenda okulaba nga tekigenda bakolera, ng'ate DP mujjukire DP yo nga DP erimu ebiwayi bibiri. Erimu DP enkulu ekirwembera Nobert Mao, n'ebeeramu ekiwayi kye bayita UID mu luzungu oba mu lufunze kibayiga Uganda bakiyita UID, Young Democratic UID, bachita Uganda Democrats, abo be bavubuka embula kalevu ababeera mu DP bebiwayi bibiri. Kati bagenda okulaba nga Mao alina abantu amusika ku mukono aba UID nga bamuga ebintu by'okola bikyamu. Kati ng'ate Museveni akimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi ayinza okuyita mu DP okujja okutwala obukulembeze bw'eggwanga, n'asalawo ateekewo ekiwayi ekikye eky'abantu byali amaze okwezimbira abaze bamukubira kampeyini n'okumufuula kyali kye bayita DP block. Abatamanyi DP block olwo eba efuuse ekiwayi ekyokusatu mu kibiina kya Democratic Party. Waliwo DP main, ne wabeerawo UID ey'abavubuka, ne wabeerawo DP block. Eno DP block yabaazirwanako abaakowa abava ku layini abaaseeteera abaawumba tutunga ne bafa ne bavaawo ku layini. Kati bano aba DP block Museveni n'abateekawo nga bakolaga ne Salim Saleh, ne balondayo bakandidate abagenda okutambuza DP block. Unfortunately ekintu kino nali nkimanyi bulungi nnyo n'abakirimu nga nkimanyi, nenkikwata nenkisabula nenkiyuzayuza nenkisula ku ttaka. Naye bwe nakisula ku ttaka nasigala nkigoberera mpaka olwaleero, ngenda babulira mawulire agagenda okubanyiiza
mweje munakomera mugenda kwesalawo kye mugenda okukola kati buli omu njagala atandike video agisharinge ntandisa bwenti DP block eno erimu abantu bano wammanga erimu Mike Mabike ono mumanyi obbi wa muhozi Kanyerugaba era yomukuba ayitamu mulimu omukulu gwe bayita Lubega Mukaku mulimu Henry Lubowa mulimu Abedi Bwanika mulimu n'abantu abalala bibavuga DP block eno DP block eno chegwe mukutu NRM Salimu Sare ne Muhozi project mwe bayita okulanda bagenda ku authorizinga Kyagulanyi ekintu kyabone kigana okusoma kigana okukola ne baleta Chameleone okuyingira mu DP mwamula bulungi kuba yasoka kubera mu NRM previously Chameleone yasoka kubera mu NRM uniform zimanyi kadi nazifuna na yimba netubonga nawe nabeerayo bwamala kubera mu NRM ne bamuwa mission endala ya kuyingira kukola DP kuyingira mu DP block banauthorizinga Kyagulanyi kubanga Museveni yamanya nti omuntu yekka alina okwenganga Kyagulanyi alina kubeera muyimbi. Little they really knew that mu byennyanja bibiri although bifaanaga naye byanjawulo kasulubana nkiddamu ebyennyanja bibiri biyinza okuba nga bifaanaga naye nga byanjawulo. Ekyennyanja kye bayita kasulubana kyanjawulo nnyo ne male ne wankubadde bifaanagana mu kkala n'ebyawula emimwa. Kasulubana alina omumwa musongovu ate male alina omumwa mu byabyatavu ne wankubadde nti byonna bikola ki byonna byennyanja bibeera mu mazzi. Kati bano kye baabala nti okuneutralizinga Kyagulanyi balina kuleeta Jose Chameleone ako nako kabeera kafu. Bwe bamuteeka mu kkala ya NRM ya kyenvu ne balaba nga tekijja bakolera kubanga public ekimanyi tebaagala NRM. Ne bamuteeka mu DP block ne bamumbaza guli najja n'afuna kaadi ya DP omuntu ogwo omu. Bwamuteka mu kkala DP nemba kuba nemba yuza bonna flat ne kisooka ne kibulamu. Bwe kimala okubulamu ono Chameleone bagenda okulanga tajja abuze. Before nga tannagenda bino byonna diru gye basooka omuwa bamuwa ssente empya n'enkadde agende akole mbyayagala nga muyina mission gye bagenda omusindikako ekunolazinga Kyagulanyi. Me bamuwa ssente n'agenda mu America n'agula amakaage. Njagala kusijja na family yange njitwale mu America. Omusajja ono amannya ge wayageetuma nga na Chameleone yakwata family ye n'agisitula n'agitola mu America ne mukazi we Daneya wano n'asigalawo ng'aliwo wannamunigira bonna basitula n'abatola mu America okusereza omuwa omusolo ezaamu bogula ennyumba era ennyumba n'agigula bulungi. Bw'amala okuteekayo family ye n'akomawo atandika okuzannya emizannyo gino. Mu mizannyo gy'azannya mwe mwalina okukola olukola okuwa Jose Chameleone bwe mwalina olukola okuwa muganda gwe bakuze mu music Robert Kyagulanyi sentamu obutwa amutta aveewo naye ekyo kyagana tukikuba ne kivaawo. Omwami ne bamwala mu mission eyo amalo tusa family mu America agigulidde ennyumba ne sente basasula buli mwezi kubanga zonna bills bikyonna Salimu Sale yabitambuza era yabisasula. Chameleone bwakomawo njagala musiba era musibe sente. Chameleone wagenda mu DP block ngamaze okuwa sente zo zonna ziwali osabye n'omusingo ne bagukwerako. Njagala kusiba Chameleone okuvalibwa kwa deal eno okyayina passport yo Salimu Sale yagiina kubanga olina okumaliza mission gye bakusindikako. Bobo ina passport yo gitumanyi originally jiwe public boba toli state agent. Chameleone wotogera passport baji mujjako data tasobola kufuluma gwanga antiro nga amaliriza mission ye taina passport era ni America tasobola agenda right now kubanga aina mission ya Serezeria zaina okutukiriza. Ekyo bwe kimala omwami ono ne batandika okubanga bamutunda bamutradinga olwo ava mu NRM ayingira DP block ayingira mu Kiragala. Bwayingira mu Kiragala Kyagulanyi aba DP ne bamukozesa okutandika okupromoting again DP ne batandika okukolanga joint rallies zagendanga mu Masaka Mukono Jinja ze bakolanga bali bonna. Olwo nga Kyagulanyi ayina red color nga ayina red flag ayina people power. Little we didn't know that Bobi ono musajja Chameleone agenda kuddamu yeefuule avudde mu kale ya kyenvu avudde mu kale ya Kiragala adde mu myufu. Omwami ono era mwezo DP rallies yabeeramu yekyusirizaamu n'atandika okwambala kale myufu era n'obukofira n'abwambala n'akulaga nti waaki wa people power ekintu kigumiikiriza. Kumbe bo baluka mission bano abantu bagenda gabala Kyagulanyi balemeredde okufuna ne baddawo ne baga nti katuzeewo DP mainstream ne ddawo ne batuula ne UID ne baddawo ne batuula ne DP block ne baddawo ne batuula bakole enteekateeka z'okuneutralizinga Kyagulanyi kubanga abalemye. Kati somewhere somehow
DP Nobert Mao n'alemererwa okukkiriza n'abagavubuka bano okukkiriziganya nabo era embirigo yaliwo. DP Buloko n'esooka yeyawulako yokka, UID nayo yeyawulako yokka, n'eŋŋumi zaali zinyooseko n'okunyooka. Kati bwe zimala okweyawulamu nga Mao abalemesezza, bano ne banoonya bagenda okugenda nga tebalabawo. Kyokka nga Kyagulanyi atambula ku sipiidi ya waggulu, tebaagala kuva mu byabufuzi kuba gwe mulimu gwabwe. Mukama waabwe Salimu Sale ne Yoseru Tabayisirwa mutabani wa Kalekezi ne Muhoozi ne batuuza mu meeting ze baatulangamu ku Itebe Road okwo ku hoteli ez'ebbeeyi, kubanga DP kyekibiina kibadde kikiikirira ebibiina ebirala byonna mu opposition kubanga basinkana President Museveni okufuna ssente. Omwami ono ne basinkana DP Buloko, UID ne DP ne basinkana okukola entendere gye balina okuntralizinga mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kigaana ne bafuna ssente empya n'enkadde. Kati Chameleone bw'amala okwambala red n'alaga nti kati akyusiza kale eyokusatu. Bw'amala okwambala kale eyokusatu n'atandika okwereeta ku Kyagulanyi ng'amusemberera. Kumbe Kyagulanyi musajja mugezi nnyo amutunuulidde. Ekyo tekyamala. Waayita obudde butono nnyo, DP Block neva yonna gyeri ne UID ne bajja ne beegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne beeyanjula. Abamu baafuna ebifo, abamu tebaafuna. Kumbe bano baali babasindise kuyingira mu kintu kino, thereafter amale bakyabuluze mbakitwale. Ekyo ne tukikubira first time tubagamba no, bwe mba muzze mu NUP oba mu people power, muzze kubeera ng'abantu abalala bonna, mulina okugumira amateeka n'ebiragiro. Kino olw'okuba nti mission twagitegera tugikuba, bano abantu basigala bibuuza tugenda kutya okuneutralizinga Kyagulanyi. Kati kye baakoze kino. Omwami Joseph Mayanja eyayita Chameleone yeekyusa okukira obudde. Omwami ono azze alabitukubwako mu nkungaana ne Salimu Sale ku faamu ya Salimu Sale ne mu State House nga basala entotto engeri gye bagenda okukwata mu Robert Kyagulanyi n'okumuneutralizinga. Naye Salimu Sale mwe bataasomera tebaamanya nti omuntu gwe bakozesa naye yennyini wadde yabugumizibwako, naye mu kirasi yatulanga atudde mabega, mu maaso teyatuulangayo nga naye entegera ya munguuba. Ne meeting eyasembayo era ali ku faamu ya Salimu Sale baamuwa ssente empya n'enkadde. Bino byonna bigenda otuukawo ng'omwami Salimu Sale emabega kokko emyaka gye givuddeko yali mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'alowooza nti agenda kuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu amutuuze nga mutabani we oba mukwano gwe amugambe evve mu byobufuzi. Musale ku program mu ku BBS n'agamba Kyagulanyi is my friend, I'm going to call him, we talk, we discuss so that he can leave political matters to generals, so I'm going to talk to Kyagulanyi. Robert Kyagulanyi information n'agifuna olw'okuba nti yali yasazeewo nti njala kukyusa Uganda. Kyagulanyi agaana okusinkana Salimu Sale wane waava embiranyi ne bagamba no, katugenda kulagirako bwerere naye gobalagako tebamanyi yaaye oba naye mugezi nnyo. Salimu Sale ne kimubobbya omutwe engeri gyagenda okikolamu ne batandika okutambuza kye tuyita Muhoozi Project. Muhoozi Project amagye ne gagigaana, Muhoozi Project abantu ne bagikaana, Muhoozi Project n'abantu abakulu mu ggwanga ne bagamba tetusobola kufugibwa mwana. Little we didn't knew or we didn't know, kamba we breaking news, naye muzikole research. Nina information endala gye nfunye nti Muhoozi Project eno eteebwamu ssente muzeeyi yennyini Yoseeri Tabayisirwa mutabani wa Kalekezi, naye information gye nfunye nange ntiisizza endaga nti Muhoozi Kanyerugaba eyayita mutabani wa Yoseeri Tibabulwa Lutabayisirwa si mwana wa ntumbwe za Museveni. Ono omwana amawulire genfunye sinaga konfirm yinja alaga wako nammwe nkimanyi kuno kubirako abantu abamanyi ono omwana wa Salimu Sale. Nkiddamu Muhoozi Kanyestani amawulire genfunye gesina konfirm kubona mwe nga bawaako nkimanyi in return ngenda funa the confirmation news omwana ono wa Salimu Sale si wa Museveni. Abamanyi abaana ba Museveni bonna tekuli afaana nani, tekuli afaana Muhoozi. Dayyo tunulira ebifaana bya Salimu Sale, shape body shape ye enfaanana n'entunula. Omwana ono yennyini Muhoozi Kanyerugaba afaananira ddala Salimu Sale. Information nga sina batuusaayo eyo njagala bagamba nti bano abantu mu nkola zaabwe ez'obuwangwa n'ennono edda sikati kuba yakyukamu. Omuntu omuvubuka bwe yawasanga omukazi olw'okuba nti bataata bagabanga ente kyatwaliranga taata okusooka okulooza ku mwana muwala gwe bagenda okutwalira mutabani we oba mutabani we gagenda okuwasa. Eyo enkola yalingawo. N'ekirala nti muganda wabanga akyadde mu maka go n'atakusangawo era sitiro naye yajjanga neeyambisa mukazi wo kasita asangawo omuggo ku lujingo ogutaddewo mwene mbeera munda ne mwewujja ekiwojjo lutagenda kuleka na wadde okkaana. In this process kigambibwa nti Yoseeri Tabayisirwa mutabani wa Kalekezi bayagala ku mukazi y'omu ono azaala Muhoozi, which ne kikuumibwa nga kyama kubanga mu myaka giri baali babikola nga basobola okubaka ku mukazi y'omu
ni watabawani atemera munne jambia ini process muhozi ono we yajira ne babikumanga bya chama ne birth certificate bateka ko lutabayisira mutabana wa colleges na yengo omwana wa Salimu Sale, but this is not unconfirmed, this is not yet unconfirmed news. Nayo kusinzira ku information je mfunye ne history wawe ngeri je bayisam, that means history nti bojja makaga mukulu omugano otamusangawo mukazi wo sobolo mukosa kyo yagala, as long as otekawo mugo wabweru nolaga sign waliwo ali munda teri agenda kukola ki, agenda kunenyako. Yensonga lwaki muhozi project etambula nnyo ne Salimu Sale. Yensonga lwaki bakugamba nti have you ever seen somewhere mwana ono oba ku bene functions nga dalinga nnyo n'omwana ono waliwo ekitali kitu, waliwo ekitagatta in between, waliwo ekitagatta in between there. Information ngendo gino gongero gino onyerezaako ne nammwe mwongere mutubuulire biki ebigenda mu maaso. Namalina information temugisirikira, twagala kwanulaba obulamu bwawe bwonna bwa kijayi tebalinako information ntuufu bakwatako, tebalina information bakwatako. So ngenda kwongera okugenda ku confirming information eno ne kati ngenze mu maaso njagadde bwabuwi, just a tip of that information. Kati abantu bane batandika okutambuza DP block ne batambuza bwe bamala okuyingira bwe batumala okuyingira mu noop ne balowooza nti bakimaze bagenda kiiro omuntu tukikuba tukijjawo. But omwami ono Jose Mayanja gwe tuyita Chameleon agenze maaso okulaga ne mukama we Salimu Sale okulaba nti ye agenda kwesimbawo ng'agamba nti ye agenda kwesimbawo kuwa meya. Ne mu kwesimbawo kuwa meya ali funded by Salimu Sale, sente zonna za State House ne security muliko ya State House. Bete bamanya nti fetugenda bategeera omwami ono ng'agenda bamupankisiza hoteli kubali ntuma gyayita ofisi ye ey'obwa meya. Salimu Sale yateekawo ne ssente n'amagye agakuumawo ga SFC agali mu ngoye za bulijjo. Kati olw'okuba bano bazannya tit for tat ne bazannya ebintu by'okutuvuga obwongo okutuzza mu maaso, baddira Chameleon bye yasooka okukola olukuŋŋaano lwasooka bamukuba tiyagasi n'emiggo okulowoozesa abantu nti kino ekintu Chameleon ali kwalaali. No balaga nti babakubye okubwa tiyagasi bakubye n'emiggo. No, it was just camouflaging and showing the public that government ekikola kusikola ki kucyankalanya Chameleon, naye nga original kyali nti bagezaako kusiga kifaananyi kirala kiraga public nti Chameleon ali kwala, kumbe teyali kwala likali kakodyo. Wayise ennaku mpawe kaaga bano bategedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina press conference gy'agenda okukola. Nono omusajja eyeyita Nawolovu naye n'agenda ku ofisi yemu n'ateekawo kye tuyita n'ateekawo press conference era nga yeeyaniriza n'okwetongola nti agenda kwesimba okuwa meya ng'ayita mu kala ze emyufu z'ataddewo. Remember twabagamba kala za nuupu zonna originale erina kubeera myufu, eya bbulu n'eya white. Ono omwami okumanya Chameleon ye endowooza ya munguuba yaddira n'aleka kala ze zennyini eza DP gye yava n'obanya agyakyali n'azireka ng'alowooza nti ze zigenda omurepresentinga. Ekyo ntukimanya bulungi nnyo. Ffe ntugenda baga nti omuntu yenna akozesa kala nga siza nope nga mulimu kala endala otaba waffe. Omwami ono bwe bamala okukola emivuyo egyo n'ajja atandika okukola press conference olunaku Kyagulanyi press conference okendeeza ku muwendo gw'abantu abasobola okulaba Kyagulanyi n'alebera ne mu kala zaffe. Njala bagamba officially olwaleero bano abasajja by next week bagenda kulaunchinga kye tuyita noop block. Nkiddamu Joseph Mayanja gumanyinga Chameleon ng'akwataganye ne Salimu Sale ne muhozi bagenda kulaunchinga next week kye bayita noop block. Kibalage nti mu ntandikwa waaliwo abaali bazze mu noop okujawulamu, naye bano abantu baali bazze nga balowooza ffe tetutegeera, kumbe tutegeera. Mukirabye ku mitimbagano egisinga obungi wawo n'abamu ku ba agenti baabwe ababipostinze edda during day nti noop block bo gye bagenda okuwagira olw'ensonga nti baaliko muhozi project era bagisavinga ne ssente baazifuna. That's why nti babloga b'owaka bonna basinga obungi abamu babasasula baavaako tebakyakola mirimu gino baawumula. Bwe baba tebabasasula struggle yabatama ne bagivaako, naye nga kino kyabasasuza okuba nti bagenda kuggyawo pressure ku bantu bano okubalabisa. Njala bagamba officially nti Jose Chameleon, Lubega Mukaako, Michael Mabikke, Henry Lubowa, Abedi Bwanika n'abalala tugenda basaba nga temwagala buvuyo oba temwagala tabbu. Fe abanupo baba tutulumbye tetukulumba.
abanupu tuyina emirembe. Jose Chameleone process wayingira mu nupu ng'okimanyi nti oli mbega. Wayingira mu nupu ng'okimanyi nti oli mbega ng'amanya go okumanyi Chameleone. Sente z'abasajja z'olidde okuva ebbanga lyonna. Lwaki ofuna omutima ogwagala okulya mu muganda munno Olukwe otuuke n'omukolera enkwezengezo okwagala omujjambulamu kubanga mu mwagala sente. Oyimbidde emyaka 20 plus sente z'obadde ofuna tezikumalanga. Wagenda okulaba think capacity yo oyina because babakozesa mwe temulooza nti abantu bategeera lulungi nnyo gwe ne weetambula obere politician. You can't even make a single political statement in the public. But you pretend to be a politician. You are not a politician. You were blown by Salim Sarande State House to neutralize Robert Kyagulanyi Ssentamu. And we have been following you all along. Until today, we are going to unveil you as a ever biggest mole has ever existed in Uganda. Njala bategeeza before nga tetunabaletera buzibu. Ffe nupu tetulumba bantu. Njala bategeeza ekintu kino. Ngenda kusaba buli muntu yenna ayambala olugoye olumyufu ng'ali mu kampu ya Jose Chameleone. Bw'oba oyagala Robert Kyagulanyi tukuwadde ennaku 4. Either ng'osigadde ne mayanja oba ng'ozze mu nupu. Either ng'oggyemu uniform ya nupu myufu osigale ne mayanja wo. Fail to do so. Omuntu yena gubalaba ne Moses ne Jose Mayanja ne bakusanga ku office za nupu wadde ojjese embere zaako. You are in for it. Togenda kunenya muntu n'omu. Nkiddamu. Omuntu yenna anasangibwa ku ofisi ya Nbalintuma ate nga gwe kennyini oyagala kudda ku ofisi za nupu nti ozze kubega Robert Kyagulanyi nkubuulire bw'ofuna obuzibu weenenyanga wekka. Tubawadde ennaku 4 zokka olwali lwa 6 enkya lwa Sande lumu Mande 2 ku Lwokubiri 3 ku Lwokuna 4 tubawadde ennaku 4 by Thursday. If you fail to know that bana abasajja abakozesa bagenda kukola kibiina kye bayita nupu block okwawula mu nupu then ojja kuba oli mbuzibu. Era njagala basaba muntu yenna ku nupu ffe tetubanka obuzibu na muntu naye twagamba nti twagala ekibiina kyaffe nga kiri clear. Chameleone ne banno njala kutegeeza bano omusajja gwe bayita Henry Lubowa ayina omuto omwetolovu ogumulinga nga sweet ball oba boss messi mu sweet bomb. Wone musangira ku nupu offices countrywide mu mutwalaganye n'obusapatu mumuveemu. Henry Lubowa mumanyi. Wamusangira bedi bwanika mu kakofiira kene ebirevu byatasanire ebyeru mu mutwalaganye mpaka lwanamanya nti ensi ekooye. Bwe musanga olubega mukaaku wonna mumuwe. Wosanga lubega mukaaku abeerubaga kimwakola kyali kitono omusanga lubega mukaaku mumuwe. Wosanga Mike Mabike mu myaka gye emikulu gyatadegira nti abadde molo all along. Mike Mbeke musangira kubanga bantu abalese obstruction mu justice ofuzi mu Uganda. Wamusangira Lubowa wosangira bedi bwanika ono Jose Chameleone toddamu n'osala gwe busimanyi ogenze wa president simanyi ogenze ku office za nupu don't dare. Tumaze okukola conclusion yo n'okusibirako ogende mirembe. Gende seguku mu nyumba yo wubake mirembe kitiwe byofuzi ngoyagala kalaza nupu simanyi ngenda kola deep nupu block. Omuntu yenna asanga mayanja ku office ya nupu yonna weeri. Nsaba Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda wange president waffe toddamu kusinkana nkwezenge eno. Ye kennyini teyeemanyi family tagimanyi talina kyamanyi mu nsi ekintu kyamanyi kiri eki kulya ssere na kulya mbantu lukwe. Omuntu yenna addamu okusanga Chameleone ku office za nupu mukole ekyoyagala. Omuntu yenna addamu okusanga Henry Lubowa omusanze nga yambadde kofiira ya nupu mukole ekyoyagala. Wosangira bedi bwanika nga asinika ebinyo mukole kyoyagala. Wosangira simanyani Mabike wonna mubakole kyebaagala kubanga tukoye enkwezenge. Soon or later next week bagenda kulangirira nupu block bye bakola mu DP okugikola gitunalizinga batekewo DP block simbatekeyo UID eno ebadde mission yabwe all along baagala kukola kintu kino. Kati njagala kubasaba ekintu kimu. Buli ayagala nupu ngera mwagala ekibiina ekiyonjo nga temuli migozo bano. Nabagambye omwezi guno ogw'omwenda nga guggwako n'omwezi ogw'ekkumi waliwo kibuyaga atandikiddewo. Nupu buloko tetugenda gikkiriza. Tetugenda kukkiriza nupu buloko. A minute please.
komyewo munansonyiwa mu katono bw'oba omanyi ng'oli wa nuupu era ng'oyagala enkyukakyuka mu Uganda w'osanga abavubuka nabo bemmenye totegana n'abala mwenna buli muntu alabye omuntu yenna ku Facebook ye ng'ataddeko ekigambo kye bayita nuupu block unfollow block kebere page ya muntu kebere Facebook y'omuntu ng'ataddeko ekigambo nuupu block unfollow block. That is Muhoozi project, Salimu Sale project, abagala okuneutralizing ani, abagala okuneutralizing Kyagulanyi Robert Center. Batulimu ng'enkwezenge kubanga bo basekera agengeza. Mukitegere bulungi nnyo mbababulidde abantu. Kubanga ekintu kino babadde bakifumbidde ebbanga okujja okumalawo Robert Kyagulanyi Center. Obuto babalema, amasasi g'abalema, politically bamulemeddwa, batandise kukola bintu bibaswaza buswaza. We are not going to allow this nuupu block nowhere. Era tubasaba kala zaffe zonna muziveemu mukole eyammwe kubanga community agenda kuwa kaadi ya nuupu kuwa meya taliyo okimanyi bintu byokolo bimanyi bulungi tobikola teragenda gikuwa. One, tolina ene quality of leadership o ene leader togirina bw'oyogera obaluka bubalusi ebintu ebimanyikiddwa mu kuyimba ebyokubaluka not in politics. Ekisooka reasoning capacity zero. Ekyokubiri gwe muntu atawa respect muntu yenna mu Uganda wano omanyi nti gwosinga okutegeera nakugamba ne kusomera history ne Chameleon wetegereze ne gamba bobo yagala okola mu Uganda ebyobufuzi bibe musigala mu music wo ne nkugamba ojja kukola ebyafaayo wano nga tutandise okunoonyerezaako ebyafaayo byo era nnakola okunoonyereza n'enkizula nti naawe gw'omu ku banyampi wadde wayita mayanja mwe mufudde Abaganda okuba tuli babi nga tetuli babi. Lumu nakugamba ku live ne nkugamba bobo omanyi nti oli Joseph Mayanja tubuliro ekijja ky'abajjajjabo kimu wekiri so nja kubasaba boycott bano bonna abantu abali mu formation y'omusajja oyo wonna wosanga abantu bano damu barabako mu boycotting watudde vaawo temuddamu barabako bonna mba boycotting mutegeere nti Muhoozi project sponsored by Salimu Sale and State House erimu action ya kuba nti egenda ku neutralizing Kyagulanyi Center mu yensonga lwaki bakoze bintu bino soon or later bwe bateekawo ekigambo kye bayita nuupu block mukitegeere nti Chameleon Salimu Sale be bakirimu nenga amanya gavuga ekintu kino mulimu Joseph Mayanja yita Chameleon mulimu Lubega Mukaku Michael Mabike Lubowa Henry mulimu Abedi Bwanika n'abalala bangi nnyo era nga sente bazirya. Waliwo n'omwami omulala bamuyita omwami olulayo naye ayina akakwate ku muntu omu gwe sijja kwogera kati yakola ng'omwogezi wa kiyingi naye omwami oyo nali mwesonyiye ngenda kukolako syllabus namba ebintu byokola kubanga nga olimbega nejo reporting am State House nategeddeyo lindako mmala okulaba amannya wano banga lina. Wait a minute. Nali nkwesonyiye kyali ggwe nali nkwesonyiye ne kati ngenda kulagirako bwereere. Wait mulindeeko katono mulindeeko omwami ono omulala omu gwe mutamanyi ali obulabe nnyo bamuyita Frank Buliira ono ye guy era kati yakolanga omwogezi wa Robert yakolanga omwogezi wa Jose Chameleon bamo yakolanga spokesperson we omwami ono muyinako information dda nali njagala mwabya n'ensoka ne muleka naye ono aina handle awe ali mu State House munamaje ate mukyala ja reporting information gyababeze no yonna gyabali agitwa na handle awe ali mu State House mukyala mukulu wa maje. So omwami ono yomu kubali mu DP abali mu camp ya Joseph Mayanja eita Chameleon bamuyita Frank Buliira ne musanga ne mu mwesonyiwe mumule bulungi yoyo one muvuddeko ngenze ku nsonga endala.
All right. Kati tegeza muno video etandise. Kuli kubadde kwanjula video etandise kati. Video etandise era etandise bwete. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya NUP. Alina ebibuuzo bibiri bwe biti. Byonna birina message. Ekibuuzo ekisooka. Abuuza abantu balina mu byobufuzi abajja okumwegattako. Mwajja okwegatta ku nkyukakyuka nga mulina ebibaleese okutuukiriza nga mwagala kukyusa ggwanga, oba mwajja mu NUP n'ebigendererwa byammwe bye mwali mwagala okufuna mu NUP naye ng'ebigendererwa bwe binaabalema mugenda mukyukize mundu muvume era mu mutyoboole. Kyekibuuzo ky'abuuza. Abuuza bw'ati nti ye yayaniriza buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka, naye agenzo kizuula nti abantu abasinga obungi mwajja mu struggle eno nga mulina bye mwali mukimye mu NUP. N'ababuuza singa biba n'abalema okufuna era ne bibalema ne mukyuka ne mudda gye mwava oba gye mwagala okudda, era mugenda muvuma olukiba kitegeeza mwali mwagala nkyukakyuka wa mwali mwena bye mweyagaliza. Kyekibuuzo ky'abuuza. N'abagamba nti era abantu bennyini abamu abali bazze nga balina ebigendererwa byabwe bwe balema obifuna be bantu be bamu abaddayo ne bamukyusirize mundu omuvuma okubulamu mutamu omuntu. N'abuuza mmwe bantu mmwe mwali mwagala eggwanga lyammwe oba mwali mwagala nsimbi ze mbadde mulya all along? Mwenna abaagala okulwanirira eggwanga lyammwe, Kyagulanyi Robert Ssentamu abagambye nti omuntu yenna obanga ekigendererwa kye kyakuleeta mu NUP nga kikulemye n'osigala ng'okyawagira NUP era ng'oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lw'enkyukakyuka, ajja kwaniriza era ajja tegeera nti wajja ku nkyukakyuka. Naye omuntu yenna eyajja ku bigendererwa bye okufuna ekifo oba okufuna omulimu okufuna ekintu kyonna kyayagala, bwe kimulekuma okufuna n'addayo ebbali n'otandika okufuna Robert Kyagulanyi, wali toyagala nsiiyo, wali toyagala nkyukakyuka, just wali oyina bigendererwa byo birala. Era kyavudde ababuuza mwali mwagala ensi yammwe oba mwali muyina bigendererwa byammwe birala. N'abagamba ye ekyo muvuma tekirina buzibu kubanga gy'oko mu muvuma ebeera abamunoonya ne babuuza ani gwe bavuma bati era lwaki bamuvuma, nsonga kyemuvumya kubanga teri muyembe gukubwako nkonyogo nga tekuli bitontogo oba tekuli miyembe. Tusimbudde awo nvuddewo. Njala sooka twala mu kkowe lino okutegeeza mwannyinaffe. Before nga sina kutegeeza ngenda kwogera ku mukyala gwe bayita Farida Nakazibwe. Ono mukozi wa NTV asoma mawuli ku ssaawa 3 ku ssaawa emu ey'akawungeezi ne ku makya na program gy'akola gy'ayitirako abantu eb'enjawulo. Omukyala Farida Nakazibwe Uganda ebadde ekwagala nnyo era nga tukutwala nga celebrity era nga tukugoberera nnyo. Naye maama ffe tulina ekintu kimu abantu abaagala enkyukakyuka, tusensinga nnyo ng'embwa bwewunyiriza olusu okuva mu kilometers 2 n'emanya kye kigenda okubeerawo. Maama tuzze tukugoberera ebigambo by'oyogera nga biwoomu nnyo naye otandise okukyusa ccano. Ffe mu intelligence yaffe tumanyi nti buli muntu yenna alumba Kyagulanyi balina koodi ze bamuwa ne message zasindika mu public. Olunaku lwa leero olina koodi gy'okozeseza ebigambo by'oyogedde exactly abantu bonna ba state agent badde bakozesa ye koodi gy'okozeseza. If I may ask Farida Nakazibwe, wavudde mu mawulire otandika okwagala okujolonga struggle oba okwagala okujolonga Kyagulanyi? Eno message gye wasindise, it is a signal and the same code bonna bashoshorali gye babadde bakozesa okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Although yours was a bit tricky, but we as analysts, we analyze and we see where this message was coming from because we know the codes. Eza state house ne ba state mafias ze baba agent baba socialite okutandika okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukyala Farida Nakazibwe bwanga oyagala Uganda ekunyumire osigale ku TV ng'osoma mawulire ga kawungeezi era ng'oyagala otoyagala kufuna mbalabe nakubulwako onywa mazzi ne beauty yo gisigaze kubanga fuso okugira beauty yo entuufu. As long as you attack Robert Kyagulanyi Ssentamu nja kukusaba n'obuwombeefu, stay in line and stay where you are. Togeza n'osimbula ekigere. Farida Nakazibwe nkusaba n'obuwombeefu. The moment you attack Robert Kyagulanyi Ssentamu, direct or indirect, we get the signals and we know all the codes of the so-called socialites. Iso ne state house babawa to attack Robert Kyagulanyi, either ziri direct or indirect. Farida Nakazibwe nkusaba n'obuwombeefu
omukyala omuganda tuludde alowoozesa eggwanga ebbanga eddene nti otegeera bulungi nnyo by'okola era oli professional. Please nja kusana obuwombeefu. Sikuliisa, sikunywesa, sikupangisiza njusinze ebbaawo. Ne with due respect, sigaza ky'olina toyingira mazina ga nkima. Kubanga ffe twagala change. The moment you get off the line, tugenda kufayalinga, ojja kutya. Kubanga tuyina buli history wo yenna, just we tukyakuwa katiibwa. But the moment you cross the line, ne kwen TV bayinza okugobako. Teweeyitira ky'otasobola. Ffe tulimbwa za struggle. Ajja mu lujja lw'omukulu ffe gwe tuboggolera. Era tumubuulira lwaki tukuboggoledde. Maama, article gye oba tweet gye wakoze. It's among the codes ezikolebwa ba socialite. State is beziwa ne isobewa codes ezo okulumba Robert Kyagulanyi. So bw'oba wagikoze ng'okimanyi nti olumba Robert Kyagulanyi center nga ffe tumanyi codes ezo. You are pressing a wrong button. Stay in your line. Sigala ku TV yo. Oba okyagala okugula emmere mu katale n'okulabika kuba n'embalabe tujja zijjayo. N'obwole bw'omuntu tujja bujjayo. Kubanga tumanyi bingi nnyo. Stay in your line. Sigala soma mawulire go. Beera mu social life yo. Ebyobufuzi nga botabiriimu era tweet z'okola zeegendereze nnyo kubanga we monitor all the tweets from morning up to evening. Ne kodi tuzimanyi. Baani ayogera ki? Bamusindise kwogera ki? Kyayogera kitegeeza ki? Lwaki akyogedde at this particular moment. So, oba oyagala kulumba Robert Kyagulanyi center mu please. Empale zo ziterekaterezaawo. Lodge mwogenda buli kimu kyokola in your entire life. Soko chikavalinge before nga tonagenda no mensinga naffe. Tomesinga naffe. Just a single mess within 1 week ne ku TV bajja kugobako. Ne ku TV bajja kugobako Farida Nakazibu sigala mu line. Amawulire gajja kulema okusoma. Ba obi wa batuletera information, ba ogi wa batuletera information, ba boyfriend wa naba obi ne ba ogi bali bonna bajja tuleta information within just a single day. Fe tujje tukuwete tulina buzibu. Kyoyagala in print tukikuwa. Mu small scale ne mu large scale fe tukuwa. Mbadde ngenda kusana buwombe fu mwana Farida Nakazibu. We respect you as a Muganda woman. Respect yourself. Boba tuli mmina byabufuzi. Don't make any awkward statement or any tweet which attacks Noop and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Although you didn't mention his name, but for us we know. We track all the tweets. Tumanyi the state mafias and state socialists code zibaba watu attack Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please stay in your line. Don't mess up. Don't mess up. For us we lose nothing. Sigenda kwesimbawo, sigenda kukwana, sigenda kusaba sente kubanga nebezawo nga nze n'abalabe bebezawo nga bo abali mu struggle. We need change. Wenzo okulaba nga oli ku TV okola noloza nti gwasinga okutegeera. There are so many people bategeera abali babadde kaawo. The likes of Barry Francis bafadda. So woli beera wongo okola emirimu gyo off what you can't manage in your hands. Because in just a single day nteeka post nenga ndi ba obi ne ba ogi Nakazibu mumpe bimukwatako n'abalala. Ojja kuwulira ekinaafa mu mpale y'ebiraka nze nkubuulidde. Saagadde kulumba just nkulabuliddewo. Tweet wagikoze ng'okimanyi ffe tumanyi code gye ziva. Akasente ko bakakuwadde kalye sirika. Guno ojja kuwalampa omwera mannyo. Don't enter the manka dance kuba tolina mukira. Ngenze mu maaso. Kati wano webagambidde ti video etandise era ebulako okutandika okutuufu. Kati njagala buli muntu yenna mu Uganda ali eyo. Olina emyaka 18 egy'obukulu, olina emyaka 78. Obadde mu Uganda nga wetegereza ensonga bwe zitambula lwe kimu kitegera bwe kitendema. Njala kugamba toli mwavu lwakuba nti oli mwavu. Obwavu buno butegeke nga president yo nga obwavu buno butegeke nga Yoseri tabayisira mutabani wa Kalekezi n'ekikosi kye ky'ababbi bye babukutegekedde. Butya butandika bwe buti. Uganda ng'eggwanga abakulembeze abayitako baali balitegekera bulungi nnyo okusinziira ku mbeera gye lyalimu n'ebibugagga byalirina okutegekera abantu baalyo. Gavumenti ezaayita zaali zisuubula,
Government ezaita zali zicreating a chetuita job creation nga yale balangira n'emirimu egiriwo available ejabana Uganda amaze okusoma. Government ezaita zawereranga abana ku university ka these days bana bawerera ba foreigners babera mu scholarship z'abana Uganda. These days abana ku the previous bakulembeza baliko abana ku university abasinga obungi government yabasasuliranga school fees ne bawa allowances ne batwane ku scholarship ezebweru kusoma nga babikula ku bwere free of charge kubanga buli kimu kyaliwo. Ennaku zino njagala babuuza President Museveni mwaka kigweri yayimide myaka 3 mweta naga ndi government ya kulitinze mu kajibe 10 jiri luddawa nowhere to bisi kubata jiriwo bakikola intentional ne bebuuza ne baganti simanyi olwokuba tuyingire mu government aba donors batugambye we must sell off what we have so that we can get donation from them. That is the stupidity of the highest order. Tosobola kwejjako kyolina to muzungu akwecho otalina tosiriwala kubanga nabakulembeza baaliwo babikola nga bagala kuteka omusingi gwa Uganda gutya ngenze ntandise bwenti. Museveni yaleta ekintu kyetuyita privatization abatakimanyi kya mu luzungu mu Luganda okukivunwa kitegeeza wetundeko amakolero go ogaguza abantu abeesobola basekinomo babagwira oba na Uganda kubanga government ezali ziwedde zali zirina amakolero zali zirina amabanka zali zirina buli kimu nga zewe kiri ne cooperative union zali ludda nga zikola naye Museveni bwe yajja ebintu bino byonna yabirabanga obstacle mu system y'okwavaza bana Uganda ne babiteeka mu kutundibwa okwenjawulo okutamanyikibwa bwe bajja mu parliament bagamba nti badonors babagamba batunde government tesobola kuyimiriza bitongole bino so eino okubyejjako bwe mala byejjako balyoke bajiwolenga sente ziyimirizawo eggwanga wembabuliza bana abantu basoma nga mbadde mbako batebasoma kubanga these people are not educated. You can't sell what you have and you become a dependent on a foreign aid. Kiringa bwone etunda kenji yo mubadde osula no jitunda olwokuba neighbor yakugenda nti osobola okusula mu ddiro lyange wano nenga gwotunda ennyumba yo ngobadde n'ennyumba yo oyingire essaawa zoyagala ofume essaawa zoyagala nembenaga ti ennyumba gitunde nze nsobola okuwa neddiro yange nobeera okubanga olina ebizibu bingi nnyo wiki bizibu tetwalina bizibu Museveni yabituleetera njagala bategeeza mwenna ba job seekers n'abatalina mirimu bali ku Bulaaya bali mu kubonaabona bino ebintu byengendo basomera kampuni ezali ziwa bana Uganda emirimu ezatundibwa nga ne sente zazitunda tezimanyi ziri toli mwavu kubanga oyagala naye oli mwavu okuba nti President Museveni yabuteekawo nga bakimanyi bulungi nnyo. Before nga sinagenda kubasomera kampani zino njala bategeeza buli mwaka Uganda ng'eggwanga lifulumya abaana wakati w'emitwalo 5 ku mitwalo 8 ba graduates on all levels okuva ku certificate ku diploma ku degree ku masters ne PhD buli mwaka abaana abasukka mu mitwalo 8 bw'okombayininga all universities and tertiary institutions zonna Uganda every year efulumya abaana emitwalo 8 nga all of them they are qualified okukola but where they get the jobs tebalina. That's why abakola batono nnyo abatakola bangi nnyo emirimu tegiriiwo yensonga lwaki abana basinga bagenze ku byeyo abala bali ku street batambula. Kati if you compare nti buli mwaka Uganda efulumya baana emitwalo 8 okuva mu myaka 35 Museveni gyafugidde eggwanga baana bameka batalina mirimu naye ng'ate emirimu gyali luddawa gyaliwo. Nazi kuno government ezayitako zakolanga amakampuni gali wammanga ng'era gakolebwamu banna Uganda abafuna emirimu. Ntandise bwenti wandiika kampuni esooka bagiyita Uganda Transport Company gyebayita UCT. Eno yayina ekitebe eno UCT yayina buses eziwera 300. Eno ekitebe kya ekikulu kyali Kawempe. Kyali mu ekitebe kya ekikulu kyali ekitebe ekikulu yayina buses eziwera 300. Era ng'ekitebe kya ekikulu kyali Kawempe ku 5. Naye nga waddukanyiza emirimu gyayo mu Kampala wakati kyetuyita mukwana akedi kati eriwo eneriranye na kivuwo basi wezavanga okusasana eggwanga lyonna zali basi 13. Yoseru tabayisula mutabani wa Kalekezi yatunda basi zino n'abantu bazo n'abagoberamu jukira basi zino zali zikozesebwa abantu abawera emitwalo n'emitwalo gy'abantu okuva ku mu office okudda ku makanika driver kondakita abatisi ba migugu ba makanika
bonna mu nsi Uganda bali bakola nga bali employed nga bali zino UTC bamakanika bakolanga badriver bakolanga BTC bakondakita ne ba administrators abali muki abali mu basi zino bonna emirimu gyagwawo mu privatization mu 7 zagamba tezeyaleta yesu ngona chemirimu tegiriwo kubanga zino buli muntu yenna eyalemwanga nga tasobola kusoma nga asobola okuvuga emmotoka yajjanga nafuna omulimu gw'okuvuga basi zino tugenze maso tugenze mu Uganda Airlines mu 7 wagitundira ng'ennyonyi 12 nga muno mulimu ne Boeing ennyonyi kika kya Boeing 707 nga mulimu ne Uganda Cargo zino zonna Yosero tabayisirwa mutabani wa Karekezi yazitunda in return omuntu mutadde nnyo ku pressure Yosero tabayisirwa mutabani wa Karekezi azebbagulira mutukutuku n'ennyonyi 2 Boeing ze bali baleeterako zaabula oba zaabulira mu Bamida tulayo ne zigenda Uganda Airlines yali employing abakozi okuva ku cleaner okutuuka waggulu ku administrator nabo baavaawo bagenda tugenze maaso tugenze ku Uganda Cooperative Bank eno banka yali ya busubuzi nga yabana Uganda gye bewola sente ku muwende emitono okuba nti bagenda okukola emirimu gyabwe eno banka yatundibwa mu magezi era President Museveni n'ajja Uganda Cooperative Bank yalina branches mu Uganda yonna nga abaana abasomye yo kubala ebitabo ne banking mwafunanga emirimu eggwanga lyonna eyo yatundibwa nyenze maaso ne tugenda ku Uganda Railways abatagimanyi kye kitongole ekyeggaali y'omukka kyalina ekitebe kyakyo ekikulu emabega wa Nsambya Police Barracks waliwo akasawe ka Villa naye ekyo kibangirizi kyonna ekiri awo kiyoka ekigweno waggulu ku Nasaroli gye bakubira empapula n'ebitabo eyo emanju wewali Uganda Railways nga wali headquarters Uganda headquarters oba Uganda Rail yali ekozesa abantu abasukka mu 600 okuva ku Coast Mombasa okugenda Kasese Kampala Gulu weyonna nga bonna bakola mu bigaali ebyo ebitambuza abantu emigugu n'ebyamaguzi bagitunda ngenze maaso ejo na mirimu tugenze maaso waliwo n'ekitongole ekirala ekyayitibwanga Uganda People's Transport Company eno Uganda People's Transport Company yana bus eziwere 200 ngeno ye ekitebe kyayo ekikulu njali yakola emirimu gyayo yali mu Jinja eno ne yatundibwa nevaawo ne bus bazitwala jukira no yali employing abantu mu East abantu mu Busoga yona nga bakole Uganda People's Transport Company ne bagisanyawo eyo ebera job creation oba eyo ne negenda tugenze mu General Merchandise UG Producing Irons Bar eno company yali ya Uganda government era ng'efulumya emitayimbwa n'amabaati nayo yatundibwa ne tugenda mu Produce Marketing Board eno Produce Marketing Board kyabanga kitongole nga kikimu kikwasaganya ku kutunda ebintu ebiva mu banna Uganda nga babyongeddeko omutindo mu biseera ebyo nakyo kyatundibwa kino kyakolanga okuwa abantu mu Uganda yonna abalimi abasubuzi kyonna nayo kyo ne bakitunda tugenza mu Uganda Coffee Marketing Board nayo yatundibwa Uganda Coffee Marketing Board yayina ekitebe kyayo ebugolobi webayitanga kwagowa emwanyi zonna ezavanga mu Uganda zasunsulibwanga ne zitikibwa ne zitegenda mu mawanga g'ebweru okufuna sente era wano wabeeranga okusasula abantu bonna baleetanga emwanyi bazibwa mu cash ne baddayo mu byalo ate tebajjanga mu byalo kubanga walingayo branches mu byalo byonna gye baatekanga emwanyi zino bawa hard cash kino nakyo kyatundibwa n'ebyuma ebyali mu kizimbe ekyo byapangulwamu Yosero tabayisirwa mutamu w'akazi ne bitwalibwa ekigali Rwanda ebyo Uganda Coffee Marketing Board byonna kuba mwalimu ebyo bisunsula emwanyi ku mutenda gw'ensi yonna ngenze mu maaso ne tubera ekitongole kye tuyita Uganda Post Office Limited eno yayina emmotoka eziwere 200 ezatambuzanga amabaluwa n'ebiwandiiko n'ebitereke Uganda Post Office oba gye tuyita Post Office yayinamu n'ekitongole eky'amasimu kye tuyita UTL Uganda Telecommunication Company eno UTL bagiguza omugenzi Muhammad Gaddafi n'engeri mu bo Post Office yo okuzika kwaggwa ne bifa bageza okuteka ubasi mu Post Office biki ne bigaana kubanga era banyampi bagirimu enonno yakozesanga abakozi abatamanyiddwa wonji kubanga buli kitundu kyonna ekya Uganda wabeeranga Post Office mwe Post Office ne gye mutategeera kye kitongole ekitambuza amabaluwa n'emigugu nti fe twabeeranga mu ssomero okuwandika amabaluwa wandikanga naye nga bakubuuza P.O. Box buli awulira kagamba ko P.O. Box
kyali kitegeeza ebbaluwa gy'ogisindika akasanduku k'ebokisi eyo ebbaluwa eri ku namba ki nga tukozesa kino ekisongole kya Uganda Post Office ekyo nakyo Museveni n'akituna ne kiggwawo kyali kikozesa abakozi bangi. Tugenze ku Uganda Oxygen Company producing oxygen for hospitals. Uganda nga government yayina ekitongole ekyefulumiza omukka oguyamba ku kusoga obutonde gwe tuyita oxygen. Bannayuganda ennaku zino omukka omwege ogw'ebbeeyi okuteeka ku oxygen mu Uganda buli lunaku osasula $1.8 sinakindi $2 kye tuyita mu intensive care. Naye nga Uganda yayina ekyuma factory eyali efulumya omukka guno nga guli ku bbeeyi ya wali rais. Kati nyala kubuulira singa omuntu olwalira n'essaawa zino baga nti weetaaga oxygen kikwetaagisa $1,482 okuteeka mu intensive care nga bakozesa oxygen ono. What went wrong? Ngenze mu maaso. Twalina ekitongole kye bayita Dunlop Limited ekyafulumyanga emipiira egya rabba oba kye tuyita rubber products. Dunlop yali kampuni eyeetongodde ng'era eddukanyizibwa gavumenti ya President Museveni oba yakaguta Yoseru n'abitunda byonna n'abimalawo eyo nayo neefa. Tugenze mu kampuni gye bayita Crocodile Company. Crocodile Company produces horse pangers, knives and etc. Mwenna abantu bannayuganda bakuze mu myaka nammwe abaana batamanyi n'abavubuka. Uganda twali twefulumiza ebintu bino wammanga. Twafulumyanga enkumbi, twafulumyanga amajambiya, twafulumyanga obwambe ne speya omulala yenna yeetagisibwa mu bintu ebikozesebwa nga kampuni ya Uganda gye bayita Crocodile Company Limited yafulumyanga ebintu bino. Abatamanyi Crocodile we waberanga enkumbi ze bayitanga kyapagoonya, ejjambiya ze bayitanga kyapagoonya era mwaziwulirirako. Ebyo byonna byali bya gavumenti ya Uganda nga byetongodde bigaba emirimu. Atamanyi kyapagoonya buza taata wenkumbi gye bayita kyapagoonya oba ejjambiya gye bayita kyapagoonya. Gavumenti ya Uganda yabikolanga nga biyita mu kampuni zino. Mumpulira bulungi ngenze maaso nabagambye saagala mukaabe mwabagala okulonda Museveni kwe muli kuno nabula mujja juulira bulungi mujja kutegeera ngenze maaso. Ekibawalanya Museveni bintu byonna yabitunda. Zino kampuni zaali z'employinga bannayuganda abava mu masomero abalala bakolangayo kye tuyita industrial training bonna tebakyasobola ngenze maaso. Waberangawo ekitongole kye bayita Uganda Farmers Cooperative Union. Bino bye bitongole ebyaberanga mu bitundu ebyenjawulo mu regions ebyakuŋŋaanya ebintu by'abalimi byonna bye baalimanga okubijja mu faamu okubitwala ku companies ezo oba ku bitongole ebyo ne babaamu ssente abalimi ne baddayo. Muno mwaberanga Banyankole kweteerana, Bugisu Cooperative Union, Busoga Cooperative Union, Acholi Cooperative Union, byonna ebyo bitongole byaberangawo nga branches eza government ezaagulanga ebirime ku balimi nga babasasudde cash. Government yonna ediringa n'international market okutunda ebintu bino. Zino zonna cooperative unions and marketing boards Museveni yazijjawo ze zaali ziyamba omulimi wa wansi muno. Abalimi baaguliranga amamotoka ne bagula pikipiki, omusajja ne yeeyagala n'azaala abaana n'addemu kati ne yeeyagala kubanga ssente zaalingawo. What went wrong to these cooperatives? Tezikyaliwo. Kyovula abalimi tebakyasobola kufuna bintu bino. Ngenze mu maaso. Tugenze ku Uganda Dairy Corporation dealing in milk products. Abatamanyi Uganda Dairy Corporation eri mu industry eyo ye company eri ya Uganda bwebange ngeno yefulumya amata agali official aga companies za government aganyobwanga mu hotels mu families ne mu kibulu. Eno company yali egaba emirimu countrywide kubanga amata gonna agavanga mu balimi n'abalunzi mu Uganda yonna gatukibwanga mu Uganda Dairy Corporation. Mu Mbalala, Busoga, Bushenyi, Guluwa nga bw'okama amatago ogaguza kitongole kino ne kigateekamu ne kigatunda ofuna ssente zo nga tozira Kampala. Eno Uganda Dairy Corporation bagitunda abalinze ku Uganda Fuel Tanks Reserve. Zino Uganda Fuel Reserve Tanks Idi Amin Dada. Bwe tugamba fuel reserves ze tanka z'amafuta oba zetandise amaterekero g'amafuta nti singa Uganda efuna obuzibu nga gebekyanze ne Kenya oba Tanzania nga tebakyasobola kutukkiriza kufuna amafuta kuva mu nsi ndala kujja mu Uganda nga gada amafuta gasobola okutambuza Uganda emyaka emirala nga bakyategeraganya n'ensi endala ze tuyita reserves okutereka. Fuel reserves zino Yoseru tabasirwa mutano wakalekezi yaziguza oba ne bazeeguza ne bazitwala zonna era tezikyaliwo.
kyovula nti kati tanke ezisinga obungi z'abannannyini ate zibeera mu bantu. Yitango oyagala okumanya nti obulabe obwolekedde bannayuganda buli meters ezitasukka no buli kilomita etasukka 2 waliwo petrol station. Waliwo petrol station ezeriraanaganye. Kati bw'oba ogenda wano ng'ogenda Namboole oba wayitawo Kirekaano oba osambira ogende Namugongo waliwo dipo z'amafuta oba za Shell oba za ki. Kyokka abantu beetolodde waawo in case of any kind of accident bannayuganda basobola okusiriranga obukoko kubanga poor planning abasajja abaleka baziteekedde ensi ebintu babitunda. Ngenze maaso. Aha. Tugenze ku bintu byonna bye mulowooza nti byammwe. Tugenze ku nnyanja gye bayita Lake Victoria. Lake Victoria ye nnyanja ezimu kuziina ku mazzi agali fresh. Togafumba, togakola ki, ogajja buziwali n'oganywa. Lake Victoria Yosefu abasirwa mutamu wa Kalekezi ennyanja eno yagirizinga ku Bachina ng'ayita mu banka yabwe gye bayita Exim Bank. Ensonga lwaki mwenna mulaba local fishermen temukyasobola kwetundira byennyanja bino ebyennyanja olbivuba abayindi Abachina baba balinze dda ne pisto zaabwe n'emmundu okubajjako ebintu bino. Yensonga lwaki nti ennyanja yonna kati mu Uganda ekumwa amagye ga UPDF olw'ensonga Museveni yagirizinga Abachina ng'ayita mu Exim Bank eyabwe gye beefuna mu banka y'Abachina. Do you copy? Nyenze maaso. Tugenze ku Uganda Butter Shoe Company. Eyo company yali ekola engatto bagitunda. Tugenze ku Uganda Spinning Millers. Eyo company yemu ku company ezali zifulumya ebintu ebiva mu nsigo gamba nga soya, kao, kasooli, obulo, omuwemba. Eno yatundibwa. Tugenze ku Uganda Breweries Limited yali ya Uganda yatundibwa. Tugenze ku the East African Distillers yatundibwa. Tugenze ku Uganda American Insurance Company Uganda Limited yatundibwa. Eyo yali insurance nga company ya Uganda yatundibwa. Tugenze ku Lake Victoria Bottling Company Limited yatundibwa. Zino zonna company zali zemployinga bannayuganda aba buli mutendera abasomera batasomye abavudde ku university abayina degree n'abatayina kubanga remember in those companies they don't recruit professionals only. Mulimu abantu abakola ba cleaners, mulimu abeetikka, mulimu abakola ku machines, mulimu n'abakola mu office. Kati bano bonna kuli mutendera tebakyayina mirimu kuba company zatundibwa. Tugenze maaso. Ate nga on average zino companies zayinanga branches mu Uganda whereby nti buli branch eyinza okuba yakozesa abantu abataccounts 50 ku 100 bw'ogatta ndeto branches bannayuganda bafiirwa emirimu babayitirivu nnyo. Tugenze wala. Tugenze ku Uganda Security Limited nayo bagitunda. Tugenze ku Agricultural Enterprises nayo bagitunda Limited. Tugenze ku Uganda Tea Corporation ekitongole ekyali kivunaanyizibwa ku kutunda amajjaani gonna mu Uganda nakyo kyatundibwa. Yensonga lwaki kati mulaba buli muntu akola kyayagala mu Uganda, buli alina amajjaani akola ki agatunda. Tugenze ku Uganda, tugenze ku Tampeco Uganda Limited. Tampeco Uganda Limited batagimanyi buli alina emmotoka mu Uganda. Number plate jolina government ye yali egifulumya ngeyita mu company gye bayita Tampeco. Eno company yali ya government nga ne sente ziba mu zona zingira mu kitavu kya government. Tampeco company plate zino nenga sente zo mu musolo teziriwo. So buli ene motoka mu Uganda number plate jolaba eri supposed kufulumibwa government ngeyita mu kitongole kya Tampeco bakitunda ne bakikola privatization kubanga kyabwe. Ngenze maaso. Zino zonna companies zembasomera zali ziteekeddwa government ziri ezaavaako nga zonna zemployinga bannayuganda. Tugenze maaso. Tugenze kati mu hotels zitwayitanga Uganda hotels. Abakulembeze abayitako bamakinga nga sure nti Uganda as a part of Africa ejja kufuna kye tuyita tourist attraction eri abagwira bonna bajja okulambula Uganda. Naye mu kulambula kuno bateekanga hotels mu bitundu ebyenjawulo nga zino hotels zireeta ensimbi okuva mu bazungu. Hotels zino nga ziwa bannayuganda emirimu abasoma hotel management and catering. Mu kavidiyo kamu mulaba mugenzi Idi Amin Adada ng'agamba yali atuuza press conference y'abaminisita n'abagamba nti olw'okuba tulina Uganda nsi nnungi ate nga abakazi bakola bulungi emirimu ngenda kutandika okukkiriza ba managers ba hotel babere nga bakazi if they can manage and arrange amaka gaffe waka
ne balabirira abaana ne boza masuwa ne bafumba emmere. Why is it that abakazi bantu bafuka managers ba hotel? Yagendo kyogera nga Uganda hotels weziri era okuva ku olwo bamini yakyogera hotels zitandika okumpringa abakazi nga ba managers ne ba supervisors. Era ndowooza 70% of the work which is done in all hotels international zikolebwa bakazi tebakulya ssente. Zikolebwa bakazi. So wano Uganda hotels ezisinga obungi Rosero tabaisira mutano wa Kareches yazitunda ngenda zimenya mpola ntandise neno. Tuina je twetanga White Horse Inn eno yatundibwa hotel yali amanga the Uganda hotels. Tugenze ku Blend eno company limited ne yatundibwa. Tugenze ku Hotel Margarita eyo ne yatundibwa ya Uganda hotels. Tugenze ku Mount Moroto Hotel yatundibwa yali under Uganda hotels. Tugenze ku Rock Hotel yali under Uganda hotel yatundibwa. Tugenze ku company ya bagita Suote bagita Uganda Cement Industry Limited Hima yatundibwa. Tugenze ku Lida Hotel yali under Uganda hotels. Tugenze ku Soroti Hotel yatundibwa yali under Uganda hotels. Kuliko Hilltop Hotel eno yatundibwa. Kuliko Sheraton Hotel yatundibwa yomujimanyi bulungi wane Kampala. Kuliko n'ekitongole kye Uganda Fisheries Enterprises nakyo bakitunda. Kuliko Mountain Herigon Hotel yatundibwa. Kuliko White Rhino Hotel eno yatundibwa. Kuliko waliwo company endala eno Sea Hotel bagita Uganda Leather and Tanning ne yatundibwa. Uganda Leather and Tanning Company muno ye company eyali ekola okunganya amaliba mu Uganda yonna. Ne bagakola ko buli mutindo gwetaagisa amaliba gano ne bagatwala ne bagatunda mu nsi z'ebweru. Uganda ne yingiza omudidi gw'ensimbi nenga amaliba gava ku nte z'abalimi oba abalunzi batundanga. Zino zonna company zali zimployinga bana Uganda oba wasoma bate wasoma. Temukaaba nabagambye temukaaba nyenze maaso. Tugenze ku Uganda Meat Packers. Uganda Meat Packers kye kitongole ekya Uganda ekyali kirabirira n'okunganya n'okulabirira omutindo gw'ennyama yonna mu Uganda eyali etundibwa mu Uganda ne mu Eastern Central Africa wepone mbazungu ekino kyatundibwa. Tugenze ku Lake Victoria Hotel Limited. Abatamanyi Lake Victoria Hotel Limited hotel eno waliwo emu ku branch eri Entebbe mu kibuga wakati Lake View. In fact bagitanga Lake View Hotel eri Entebbe. Hotel eyo boba tonatuuka wane wali simanyi molo yani bana basajja bazimba molo wano eya in between Entebbe waggulu awo weri nga tonatuuka ku State House y'Entebbe ne area between yawo wali Lake View Hotel Entebbe eyo ne yatundibwa yali under Uganda hotels. Tugenze ku Uganda Hardware Limited yatundibwa. Tugenze ku Western Uganda Limited dealing in cotton eno Witins Uganda Limited dealing in cotton eno ye company eyali ekunganya n'okuteeka omutindo n'okutunda cotton w'aba Uganda yonna abalimanga cotton. Kyotita cotton ye pamba. Pamba bye bimu ku birime ebyettunzi mu nsi yonna. Bivaamu engoye ze twambala, bivaamu amasuuka, bivaamu ebintu bingi nnyo n'ensigo eziva mu pamba zaali zikolebwamu ebintu ebirala. Kati kampuni eno lwagitunda buli muntu akola kyana balimi mapamba bakivaamu. Tugenze mu maaso. Tugenze ku Uganda Cement Limited Tolo bagitunda. Tugenze ku Moya Safari Lodge under Uganda Hotels bagitunda. Tugenze ku Uganda Motors Limited bagitunda. Tugenze Kampala Auto Center bagitunda. Tugenze ku Uganda Hire Purchase Company bagitunda. Republic Motors yaina Republic Motors yaina modoka competitive nyo bagitunda. Tugenze ku African Textile Mills bagitunda. Total Uganda was sold. Nightil the same company recently lobbed the Ugandans 82 billion Ugandan shillings in flood of masks. Nightil Ginger ye company mu Uganda eyali efulumye engoye zonna either masuuka either uniform oba engoye material eyali ayambalwa. Era ye company mu 7 gye basooka okubbamu ebyuma ne babitwala e Rwanda byonna ne babizungulamu babitwala e Rwanda. Nightil Ginger bana abaddawo ne bateekamu vulugu waabwe. The same company the same company amama Mbabazi ne State House ne kitiimu kya COVID-19 kye babiddemu obumbi 82 mu scam ya mask. Are you going to vote tutabayisirwa? Nyenze maaso company zinaggwayo. Temutya. Mulyoke mind musomera bwerere nenge emirimu government ezalo zali zibatekedde bulungi bano babye bubbi.
ngenze mu Fresh Foods Uganda Limited watundibwa, Ajip Uganda yatundibwa, Foods and Beverages yatundibwa, African Ceramics Company Limited yatundibwa. Eyo company yali ekola ebintu byonna ebyetaagisibwa mu mayumba agamba nga tiles n'ebigenderako, yali ya Uganda netundibwa. Uganda Pharmaceuticals Company Limited yatundibwa, yali ekola Eddagala on behalf of Ugandan government nga bali supplyanga banna Uganda in each and every hospital mu Uganda yatundibwa. Motorcraft and Sales Limited yatundibwa. Uganda Commercial Bank jemuyita UCB ena headquarters kazabaita Cham Towers. Eyo yali commercial bank ngomuntu osobola okukola mu sente on behalf of Uganda kulwa banna Uganda nga yali ya government ya Uganda jemuyita Cham Towers yetuyita Uganda Commercial Bank headquarters zezali ku Cham Towers. Salimu sale ya kitwala na maana achwa kali muhiriji mbukyabwe nolaba embata. Tugenze maso. Kati zino bank ezimu zemuwulira oba zemuwulira zi Barclays, zemuwulira zi Stanbic, these are international companies or international financial institutions, but these companies Ugandan government as an institution they use to get shares in those companies. That's why bazitumanga Barclays Uganda, Stanbic Bank Uganda, because Uganda nga government yagulangamu emigabo kulwa banna Uganda nga magoba gavayo gadda mu treasury ya Uganda. Ntandise bwenti. Ntandise bwenti. Twaina Stanbic Uganda mujulya weri nenga yatundibwa yalina Uganda. Chibimba Rice Corporation yatundibwa. Uganda Grain Milling Izugu yatundibwa. Comrade Cycle yatundibwa. Uganda Meat Packers yatundibwa. Uganda Crane Estates Limited yatundibwa. Uganda In Machinery yatundibwa. The Second National Operator yatundibwa. Entebbe Holding Services yatundibwa. Barclays Bank Uganda yatundibwa. Lango Development Company yatundibwa. Papco Industries yatundibwa. Uganda Concentrated Properties, Indian Properties. Eyo jemuyita musimanyo no musajja bidi alamwe yayine ttakingi mu Uganda ebyobugagga byonna babbi si byabwe byabana Uganda. Bank of Baroda, British American Tobacco yasenko yadda Kenya, Uganda Clays Limited, NEC Pharmaceuticals Limited, Masindi Hotel, Central Purchasing Company, Kakira Sugar Works, Steel Corporation of East Africa, Uganda Cement Industries, Apollo Hotel Corporation Limited, Transcend Uganda Limited operating the tailors across East Africa, Associated Match Companies Uganda Limited, Renzori Highland Tea Corporation, Uganda Electric Station Generation Company, Nile Hotel International, Mojimita Serena, Uganda Electric Distribution Company, DFC, New Vision, Mujirabanti ya Uganda, na ye Uganda as a government by 5%. The rest of the sende bikolebwamu si ya na Uganda ya batamanya ngamba. Tuina Uganda National Insurance Cooperative, tuina Uganda National Housing, Uganda Dairy Corporation, Kenyara Sugar Works Factory, and the other government tertiary institutions which were sold off by Museveni's government or Rutabaisirwa government. So, ndoza mumpulidde bulungi, ebintu bino byonna byatundibwa. Mukyayagala mbongere. N'amasomero agali aga government nga gamontingibwa government okukola ebintu byonna gonna bagatunda. The first world class schools in Uganda, they were sold off and owned privately. Intare School Mbarara, Bweranyanja Girls yatundibwa. Gayaza Nabisunsa etc gonna gatundibwa. Ne tugenda ku Nyumulago yatundibwa. Entebbe think that Entebbe Highway Express ntiluli kuloni ne bajja sente mu government ya Uganda ne bazimba oluguudo ne beefula mu sente baziwola mu China okubanga basoloza sente kubanga business okuza sente. That's why waliwo road tolls kubanga the moment okola oluguudo ngolwo olkola on behalf of Ugandans nti sente zofuna misolo zisasula oluguudo olwo. Lwaki mwatera road toll ku sente zaffe za bana Uganda nga sente mwazijja mu bintu ebyo? Please stop fooling Ugandans. Bannange sagala baka bya maziga companies nyingi ne buli ali unemployed. Chimanyi oli unemployed because you like or you fall in that category. It's because you say utabaisura mutani wakalekezi companies zonna abakulembeze balekawo ezayino okukola emirimu bawe emirimu bazitunda. That's why muli kumawanga mubonaabona. That's why Uganda mubonaabona era mukyabonaabona kubanga Museveni buli kintu yakitunda. Ebimuwulidde bigambo si bitukuvu. Buli ayina akalulu noonya wokassa ebintu byaffe bidde. Ne bana basajja babbye eggwanga. Mukama bankumira takumira mpeera. Mweraba.